Omwogezi w'amagye avuddeyo n'agamba nti teyeetaaga kulaba nti abantu bakere ku polling station balonde badde ewaabwe amagye ne poliisi bagenda kukuuma abagenda kukuuma akalulu. This is the joke of the day where ndowooza tobadde mu lunaku naye tebadde Fool's Day, but this is the joke of the day. Yes, mwe abamagye ga Uganda tetusobola na beesiga kubakuumisa ekikopo just a cup like this. Tetusobola beesiga bakuumisa kikopo mbu tubalekera akalulu. So Munnayuganda, don't be fooled. Tosiriwazibwa kuba ndabyeko ne babloga abamu abawuza kakati twabagamba tugenda gundi amagye gawambye akalulu. Amagye tegawabangako kalulu nga ddyo gatakabaddeemu. Amanyi waliwo ebintu byayita excitement nga omuntu ajjeyo walaba event n'akyamuukirira nnyo n'akubemba. So ebintu ebimu bye mbasaba Bannayuganda tubeere bakakkamu mu bintu ebimu. Bamuneeteeka ku pressure y'amaanyi mugenda kwabika. Nabagamba ekintu kimu, just understand the revolution. Understand ekintu ky'olimu kikola kitya. It is us against the system. Togenda kulwanyisa dictatorship ngayo dictatorship ezinze emikono. Kibanga agamba nti ogenda kulwana n'omuntu akutunulira butunuzi. You will fight back ne wanabeera munafu atya. Atayinza okukola ekintu gwe alobadde agenda n'olowooza nti wamaanyi nakukola ekintu n'owangula. Dictatorship erina okuwa ekintu kyayo. Naawe kikyokola mu kintu kyayo senga ekikwadde. This is the thing that we have to address. Nakuga this revolution is about solutions. Revolution in every solution. Ebbanga lyonna amagye gabadde gabeera mu kalulu. Teri kalulu magye katabaddeemu. Tekaliyo. Tebatandika bakugira kati nalabye batica bamwe batandise okubawoleza. Twabagamba ndowooza mukira kati amagye gawambye akalulu. This is nonsense. Okitegeera? That is nonsense. Amagye gano always gabadde gabeera mu kalulu. Kati mulowooza nti no statement gye bakoze egenda exciting omuntu emugire ati nnyo yeraliikirye. Sometimes when we are preaching these things, look for solutions rather than okuddaana okugira abantu emitima. Oyinza okufulumya information ng'oyinza okulowooza nti ebenefiti ngaffe naye nga in actual sense etukuba. Etukuba. Kati lwokubanga abagenda okonsuminga information eno baddayi hadzibo bajja gikwata bagitambuze nnyo naye nga bino byagira abantu. Kati bantu bafulumya statement nga balina kye baagala. Always statement ezazifulumya. Negwe agenda addressing a statement, and what do? First consume this statement. Consuming. Umalo consuming, then giteme. That is analyzing. Umalo kuji analyzing, then bring it out. Oshegera. Girete eweeru. So bino ebyayogeddwa byonna ebibozi by'amalwa. Always amagye gabadde gabeera mu kalulu kano. Gabadde nga gakabeeramu. Ne wannalukola gaaliyo, ne tanka zaaliyo, ne miji zaaliyo. Nabagamba the only solution in this revolution gye tuyina kuba mu domestic policy. Domestic policy nebeera nnyo tebeera mu favor yo. Ekyo tebakikulimba. Tuddangaawo n'olowooza nti no ogenda kufuna things your way. No. Domestic policy tebeera mu favor yo. Always. Lwaki? Nti Nakyema yaye mwayimirira okukola decisions z'ayagala zokka kubanga kizimu favoringa. Otherwise senge badde mu kundiyo. Abaana bali makomera bandikwatiddwa kubanga ki? Bakola ki? Awudde ne Museveni naye agamba nti bagamba okwecha ekibuga kati bano tujja bakwata tubatereke after sometimes tubajjeyo ne mu 2021 yazita na riots, tazita na protest, azita riots mu yattira abantu okusobola okujustify nga kiri. Okitegera then tubajjeyo. Nabagamba nekimukwasa abaana baffe. Ye fear. Ekitegera alina akatempo kati nawe ayagala ku instilling mu fear. Wabula the only solution we have in domestic policy is defiance. Okitegera defiance gye tulina. Katolooza muno no gundi dictatorship egenda kuwa kyeyagala kubanga gundi we are not going to get anything on a silver plate. If you are in domestic policy, defiance of input to it is the only solution yetuyamba overcome everything. Kati wamagye wakeera ku macha nagamba temulinya kalu kigo so kanga n'otunuulya nti okogera statement eno kiki kyati. Okija atya influx y'abantu egenda okubeerawa kaseku nti singa abantu banakuŋŋaana nga bangi tebabalinaako control. Tebabalinaako control tasobola ba controlling ate in a democracy or democratic process has to be clear in light and it has to be seen as it is practiced. Okitegeera ubanga practicing weno democratic policy ina okubanga erabibwa kati amagye tebiwe gagenda kugobera muntu wa bulijjo polling station ngongobangani akalulu kange gwakanondedde biba bikwatirako wa. So tuyige how to overcome these things, not what so sinti kyebakuwadde nawe n'otandika okukuba ekyo amagye gagambye nga weddiwe gatagamba. For the 40 years, for the 25 years zetubadde tulonda amagye always mu kalulu gabaddemu wadde bibadde byakusiriwaza bantu gabaddemu ne wannalukola mu kalulu akaddala gaaliyo. Okitegeera so temuddawo kuditiramu amagye gwekera ku makya kwatandaga muntu ogikubeko enfuufu
genda ku polling station gy'olondera. Otuuka ku polling station w'olondera, suula akaluluko, funa w'otuula, tovaawo n'abalala bajja okujja nga bakwekala kiwaka. Tekikkirizibwa majje kubeera mu kalulu. However, ne wanaaba agaleese, naawe olina okubeera. It is your democratic right okuuma akaluluko. Okitegera? It is your democratic right okuuma akaluluko. So, temuddamu ebyo statement batandise kutambuza abalala bafunyemu gundi okujustifying violence zaabwe ne violent revolution gye batandika okutambuza. So, let us focus on the ball. Our ball is a non-violent revolution, a non-violent one, and it is the most successful one. The most successful revolution are non-violent revolutions. Teriyo munsi violent revolution yali ewangudde. I challenge you. Teri violent revolution yali ewangudde. Teriyo. Okitegeera ekintu kino. Abula olw'okubanga sometimes you let things bitunulya noga. Anyway, let this be like this. Teriyo violent revolution yali ewangudde. Teri non-violent revolution yali emeddwa. But abantu bateeseteese otya. How organized are people? Okitegeera. Abantu bano ba organizinze batya. Ekyo. Naye senga onaasituka nga bebe mugamba tuwoche. Mwe. You don't know that what you're preaching is called a riot. A riot. So, bajja bakubira mu riot season ne revolution eneekone. Ekyo nkibabuulira. Bajja kubakubira mu riot season ne revolution ejja kkona. Nga terina omu n'akutaasa. Ate at the end of the day mutandika okuuza international community leader. Where is the international community in this? Njagala mumpeyo chat emwekkiriza riots. Just one chat like this. Ero just situka. Abo bonna abapreachinga violent revolution baagala kukonya revolution eno nkidda mark my words. Buli apreachinga violent revolution omuntu ng'ayogera ekibiriiti, ayogera amafuta, ayogera amayinja. That is not one of you. Is not one of you, not at this stage. Okitegeera. Kubanga wali obeewo situsegenda kukola kintu kye bayita rioting. Bajja bakubira mu rioting ne revolution yekone. At the end of the day, those some people will see them laugh. Okitegeera. Situla flag. Ffe kasita tunaabeera abantu bangi nnyo we shall overpower them. But tulina namayinja ge tubakubye. Just numbers ze twetaaga. So kutunako ku Indian Revolution yogirabe yali etya Mahatma Gandhi. Ubakira ku macanga bambala masaati gaabwe, t-shirt zaabwe nga bagamba kati kulumba ekijja. It was successful. Ya achieving goals zayo. Njagala mutunulire ku People Power Revolution ye Philippines. Muzitunulire mulabe yali etya ye People Power Revolution. Njagala mutunulire ku ya 1989 Revolution East Germany. Okigira zali zitya. Njagala mutunulire ku Carnation Revolution yali etya. Okigira zino revolution nyingi nnyo okusobola okujja example n'oziraba n'ogamajja. At least wano tukola ki, we have a way to go. Njagala mutunulire n'ezikonye zibadde zitya. Okigira revolution senge yingira mu violence, especially at the start. And revolution ibira 100% chances okubeera unsuccessful. 100% chances okubeera unsuccessful. Lwaki? You are calling it for a military action or military intervention. Kyobera okola. Nti tuze violence n'eziri side violence. What do you do? Amaje, they have to take over to make things come to order. Era ne babagamba nti kakati after this time bamaze okwetereza tujja kukola ki? Tujja kuteeka wakalulu. That time can be 2 years. Tunule ekiri mu Burkina Faso ne Mali ne walala. Okitegeera wadde eziri zaali kudita naye njagala just kyenjagala otunuleyo ti amaje senga gatekinga over what happens. Gasobola obutabaddiza ntebe kuba amaje ga Uganda tubanyi bani abagali mu system. Okitegeera ekintu ekyo. So saagala nnyo tukyamukirire nti gundi yayogedde. Do you understand the scope of this Jolim? Okitegeera. Do you look onto the other side? Nti senga nkeera n'enkwata ekibiriiti yes n'enjokya ekibuga ye. Njokyeza yes ekibuga kyonna kyonna okyokyeza yes. What is your primary target? What have you achieved? Achieving eki. You have gone as a rioter oyokyeza. Bajja baleka mwoche. Okitegeera ono si musiru. Ajja kubaleka mwoche. Ajja baleka mwoche. Then amalasu mulule bullet n'ensema z'okakasa. The muli rioters, you are not protesters or demonstrators. Okitegeera. Ajja kubaleka. Ati ebimugamba tugenda na bibiriti n'amafuta yes. Mugende nabyo. Bwe munaamala okwokya. Ajja baleka mwocheyo petrol stations nga 10 n'ebizimba awo ebirala. Then asumulule bullet. Temujja kuwangula. Ate teri agenda kubataasa. Teri. You will not activate these chatters nga muoza rioting. Riots tezikkirizibwa.
Mukitegeera. So tumanye tools ezikozesebwa, tumanye revolution gye tulimu, tumanye lwaki ono yalonda flag. So riots tezikkirizibwa. Mukitegeera. Wabula it has to be a peaceful protest. You raise up, okera kumacha, n'okwata flag, n'ogamba kati kulumba. Tudda kiwedde. Ne musobola okukwata flag eno ne mutambula paka mu State House e Nakasero, ne mutambula paka mu State House ewa Entebbe. Kisoboka kati abamu nga mugamba kati ye wana atublockinga. Hulia ne statement gyokoze nti ye wana akublockinga n'akuteekako force. Omuntu aba akutaddeko lethal force. The self-defense is accepted. Mukitegeera. Self-defense is accepted. Nga ye akutaddeko lethal force. Ne oba otunudde mu UN chat eno n'ogiraba naye kugamba nti force eno senge eyitirira excessive force senge ogiyitiriza ku bantu. Abantu balina okukola ki? They have to be defended. Wali uba activating the kintu kibayita a right, a responsibility to protect. Who are they protecting? Protecting aba civilians. Naye senga munaakwata ebyo ebipiira simanyi bibiriti abamu bamufuuse ba hooligans. Kitegeeza emitwe gyammwe mikyamu. Mwagala komwina be mwagala okuyisaawo. No, this chat will not be activated. Era efforts zaffe zonna zonna abantu ze bataddemu nga beekalakaasa e Bungereza, beekalakaasa mu America, beekalakaasa wa. You are not going to activate anything. Never. Okitegeera ekintu ekyo bajja bakuba and you will die in the dark. Ekyo nkibakakasa. Mark my words. Manyi sometimes zijja n'enkola egundi ebyo byagundi byabatiitiizi biki. Amaanyi ogalina ng'oli mu nnyumba. Ogalina. But ekibadde kitutambuza ebbanga onana nga president waffe atambula. Kuba yali yakikakasa nti bannansi bantu basobola kwerwanako bokka. You cannot do this alone. Tosobola. Ebimuddeyo ne mwewagawaga. We tubeera abangi ne twokya buli kimu tujja kugira. Temusobola. Nga mu 2021 we mwakikola. Temusobola. So tuve mu bintu by'okwewagawaga. Let us move the revolution nga bwetambula. Nga bw'erina okutambula. Let the revolution flow. Okitegeera. Tuve mu zino tutegeere nti ekintu kye tubadde tukola kifiira wa. Kyactivating bwawa. Okitegeera. Tukifuniramu wa. That should be our primary target or our end goal. Mutandika okupreachinga zi violence za mutandika okupreachinga zi riots. Nesagala muntu kujja ne nambuze watugamba ku foreign policy ngawe bali batutta abazungu tetwabalabako. Okitandisa otya policy zino za ntondo ekyo nkibabuulira. Policy zino za ntondo senga gwe kennyini otuuka batukuba emiggo ne batukuba tiyagasi basibye abaana. President agamba ekintu kimu be non-violent. Be non-violent. Kimba mubeera si musiru. Wabula mu bannayuganda mwefuula abagezigezi ne mutandika okupreachinga kino n'oleetawo bibiri tino tigirawo biki. Mujja gikonya. Nkiddamu mujja gikonya. You have to go for another 5 years. Paka munaagira ekintu ne kijja to sanity ne mu following a direction nga weerina okubeera ne mu playing by the rules of the game. Okitegeera? I'm playing by the rules of the game. But if you don't do that, then no one is going to take the blame. It is you to take the blame. Temwekwasa omuntu yenna batukubye bannayuganda international community esirise. Yes. It all starts with you. Mu 2021 abaana basiba president basituka bulungi nnyo. Ye wamulaba nga aletamu ne elements za violence. Nalagawe w'ennyondo bw'akuba omusirikale ennyondo ali mu mukuba naye nga bamuseetinze buseetinza kuliko justification etta abantu. Okitegeera? That is why the world stood with us. That is why the world stood with us. Now we are going to the final stage of this revolution. The final stage of this revolution. Whereby olina okwegendereza ennyo, you have to be conscious ng'otunuulira ekintu kino. Okitegeera? So oli scope ye ino gyakulaga ey'amagye ne bano bannamwe batandise okufunirako justification. Kaakati nabagamba mufune amafuta. It's up to you. Nzomanyi nze saagala nnyo tuddawo twereegenze nabagamba nti I'll teach you what I want you to know because it is what you have to know. Bwe mamaze okikusomesa genda ofune gundi yenzino kyataze embeera nkugambye. Ebintu bino biwandiike naye lwakuba simanyi mitwe gy'abannayuganda sometimes lwaki tejagala nnyo okusoma. Simanyi lwaki. You have your phone. You have your phone. Give it 2 hours. Ogambe nti kati kantunwe mu zino chatters. Kantunwe mu UN chat egamba etya. Kantunwe mu American Foreign Policy egamba etya. Okiga kantunwe mu zi Congress report we zikolebwa zibeera zitya.
eyaffe batwogerako ki okitegera ekintu kino kangendeko mu Bungereza ndabe kiri kitya omuliro gwaka buli wamu ono atandise n'okusinkana bannamagye ba Bungereza ng'olowooza amagye ga Bungereza gabaira gaze wano kusinika mannyo naye ekyagasitudde amagye ga Bungereza ne gajja wano olowooza muno kugira naye kusinika mannyo naye olowooza muvuza abadde akola n'Abarasha tebaziraba so baziraba kati gwe ripooti gyagenda okuteekako nti bano balayotaazi baagala kwokya kibuga gyajja okuteekako kati ate naawe at the end of the day naawe olage nti kituufu mu tuli balayotaazi because of what you're preaching because of what you are preaching so muna Uganda manye kikuwanguza these videos mujja kuzijjayo that is why I put myself on record okitegeera I put myself on record kyengezaako kukola but if you have this element bwe tunagira ne tukyokyo ogenda kufuna muki bagaye ebizimbe mugenda bocheza mbabeeramu agenda baleka sina kindi yajja kwetegekera ababe abagaye mwocha wano ne mwocha ne wano ne mwocha ne wano tewali buzibu kati bali boche babasika attention namwe muzigwemu alyoka abawuttule munakwezi mugenda kuba muwedde nkiddamu ajaba wutula munakwezi yabakubanga 18 19 teri yali yazze ku luguudo yes kati ne lunajaba kuba naku 2 ateri yazze ku luguudo preach your violence your rights mujakakasa okitegera naku 2 kigenda kuba kiwedde by president ate nga tolina kyogenda kukola so let us understand the scope wetusitukana ani violently nga tusituse nani violently nakuba abantu basatu kuluno kuba file eri open tulina ekintu kye bayita responsibility to protect oyo amalirizanga Gaddafi okitegeera amalirizanga Gaddafi kati ye tulowooza nti ye musiru okuleka mu mutwale bwe mutyo kati naye ajja kuwa ekimutaasa naye nakugamba nti otunuuyanga nnyo system gy'olwanyisa n'otegeera ebadde esurvivingira ku ki ebadde ebeerawo ki n'otunuulya statement ziraga muno omusajja simwagala naye ate muwuliriza buli byayogera mbiwuliriza era mu mwezi gya video nentunula mu chatters zino ndaba kino kyali kiri waffe kuba bana abantu bakola ekintu kye bayita reverse psychology yefuula nti akuwa ekyo naye nga si kyekyo ensonga lwaki nze nabagamba nti nze siriiko oba oli wa nuupu oba oli waki nkuwa kasova mu direction entuufu gye tulina okutambulamu ate n'olaga nti osiriwaza n'abalala we are enemies we are enemies and this one I tell you so bangi nnyo bakomuledi abajja mu inbox ne bangamba ono muleke tugende tusomese bino leero I want to take this opportunity okubeetondera in advance so nja kuddamu era mbeetondere mu New Uganda okitegeera kati kambe etondere in advance omuntu yenna alina akola ekintu nga kitta ekyaffe nga yeekwese muffe nze am not a friend siri kyaliwe because you have to protect the bigger scope kyetu tulina okuprotectinga ekinene okitegeera ekintu ekyo don't preach that nonsense muve moyo nonsense oyo wa violence muve nonsense akuleadinga ku rioting mu preaching ekintu nga kikutwala ku protest na demonstration we are going to win him by far naye kasita munagwa mu game ye ne mutandika okukola ekintu kye bayita riots you are dead bagaye mugende mutuneko mu zichatters gye ziri nkulagiridde UN chatter ekola eti agenda ogisomeko against demonstrators genda onyige mu UN chatter against demonstrators olabe genda onyige mu ku UK police UK foreign police oba UK chatter osobola ogirabako ate nonedda baali bagita royal chatter kati wayinza okuba nga mulimu content y'omu ng'akola ki nga baamukyusa so zisoma zombi sooka otunuleko mu royal chatter eno gye baatukolonizingiramu eyo chatter yalinganga egamba ki yalinganga addressing etya disputes zino kubanga eyo royal chatter yatufuula protectorate mwe tugwa kati ojja kumanyaawo protectorate Bungereza ekola gundi kyekomawa how far do they go okitegeera n'otegeera eyo Bungereza nti wait kati wona amala osome ku gundi osoma American foreign policy eno naye ogirabe nti ekola etya protecting human rights bakikola batya okitegeera ekintu ekyo eno American foreign policy ereeta omuntu mu account holding accountable at all cost tunule Congo police tugirabe nti ekola Congo n'Kisekedi alina ebyokulwanyisa baabimuteesa wansi ne bamugamba kakati mukulu ddayo mu bantu tulabe okitegeera naddayo ng'ebyokulwanyisa abirina Congo kwe kutuuka kawo eri akalembereza kerina kati so gwe muna Uganda yagala okwenunula this revolution is non-violent era tools ze twalonze mwe muli Uganda flag
ne umbrella bye twalonze kati goli wadde mboteekamu byonna by'oyagala. Yes, naye nga tonnabiteekamu sooka osome ku zino chatters olabe we zigenda, olabe engeri gye zikolamu, then tujja kugira ki ojja kutwegattako. So saagala nnyo kugira, nsaba munnayuganda wenna beera conscious nnyo ku bintu bye mu preachinga, mu byegendereze nnyo, ebitugattako mu preachinge, information etugattako mugigatteko, then etatugattako mugireke. For God and my country Uganda.